Yes, ankubuzaako yonna gy'osizira okuba ng'otulaba YouTube channel ya Wonder Boy UG kwe tusizidde olwaleero okulaba nga tukutuusaako ensonga zino. Gabeera mawulire bibeera ebintu ebikulu ebikwata mu entertainment industry naddala eya Uganda. Olunaku olwaleero tuli ne celebrated promoter mukyala w'amaanyi nnyo. Nga bwe mumanyi omwezi gwa March guba mwezi gw'abakyala, so twasazeewo okulaba ng'olunaku olwaleero tuwayamuko naye atubulire kiki kyatambuza naddala mu industry eno, wabula nga kyemmanyi mumumanyi, tannamumanya bwe tunaviira wano ojja kuba osobodde okuba nga omutegeera. Katubuzeeko essaawa eno nnyini atutandikirewo. Nnyabo buuza ku batulaba ku Wonder Boy UG. Nsanyusa okubeera ku Wonder Boy UG. Amanya gange bampita promoter Sauda. Yeah, basically that's it. Promoter Sauda, erinnya lino ly'amaanyi mu entertainment industry eya Uganda. Kiwoloza ki ekirifuula okubanga ly'amaanyi? Erinnya lino just kubeera blessed ate nga nkola ebintu ebiri real mu entertainment industry. Singa nali nkola ebintu ebyekyaye, I would not have been on this level. Yeah. Promoter Sauda, utandika di okubanga otambuza ensonga zino era mu industry kituufu kiki ddala kyokola? Like basically I started in 2017. Yeah, egyo bye emyaka nga 7 oba 6. Basically I do promote artists. Yeah, nkola ground promotion whereby nkola ne online ground ntwala ennyimba ku TV ne radios ne arcades, techno shops, etc. Then online we do request music and my team, I have a team behind me, waliwo Fahad promoter n'abalala bangi. Yeah man. So ogezaako okulaba nga abayimbi bano bakuba ensi esobole okuba nga bamenya. Nga era tukyali mu mbeera y'okutandika. Abayimbi ki b'okoze nabo so far mu lugendo luno? Like I've worked with a lot, Suspect Laser, right now bangi abavuddeyo bangi nnyo, sijja boogera kuba we naayogera abangi bajja kunyiiga. Ate nga banyiigira ki? Ate nga gwe babasaayo maybe nga waliwo ebitaatambula bulungi era mubeeramu naye abali real gye bali waliyo bangi, wali ab'ebweru ba Phil Rhymes abo Jamaya Mimi producer ali awo Dubai bangi basically ne waliwo ne ba 22 boys. Yep. Oyogedde ku bayimbi b'ebweru, akitegeeza dola wekikwasaganyiza ddala? Dola ssaawa zino nga omanya ekonomi weetambula, dola tezikyajja bulungi naye zijja kujja inshallah. Era ku siti nga tukyali kyabayimbi b'ebweru njagala okikondako problem ki gye basanga, because tulina batiini abasobodde okuba nga bavaayo okulaba nga music waabwe ensi emumanya ddala nga basinzira bweru wa ggwanga nga ggwe abapromotinzeeko, olowooza obuzibu buvaawo ebiseera ebisinga? Basically abo abayimbi b'ebweru basanga abafeeri n'amugamba nkola kino nabba ssente n'atafuna ekyo kyayagala, n'asooka n'agenda n'akuba screen recording ebintu ebyekisiru n'amala n'amugamba nga yakoze okunoonyereza nga ssente azikubye. Naye basically nze bennyambye, they have appreciated me in return, n'akwokyayoko akasente. Ya basobodde okuvaayo, bavudde ennyimba zaabwe ne bazikuba era ye kennyini n'aku appreciating at the end of the day. Yeah man. Mu mbeera eno ng'opromotinga mubaamu ebikusoomooza bingi, bilowooza biki ebisinza okuba nga bikusoomooza mu lugendo luno nga promoter? Like ebinsomoozezza bingi, abayimbi tebasiima, n'omukolera ki n'olaba nga kayimba ke kavuddeyo, abayimbi basically tebasiima. Naye osangayo abatono abo basiima, naye bangi tebasiima ate they don't appreciate. Omujja from zero n'omutuusako omutuusizza n'atandika okumanyiira. Yeah, basically tebasiima ate abamu bayaaye. Yeah man. Naye namwe promoter mulimu abayaaye, osanga nti okukikola ekyo aba ayina naye ko yakijja nti waliwo yamuyaaya, waliwo yamukuba akasente, maybe najja nga agira kikola bw'atyo. Singa nze nali muyaaye, singa ezo TV ez'amaanyi nga NBS ezo zonna singa tezinjogerako if nali muyaaye, naye nze nkola ebintu byange ebiri real era big up on yourself.
champion Cyrus Ziki the party minister oyo kyali akola ku radio forward ddala ensunsuzi anyambye nnyo ankat nenyamba nnyo nina kyali wange wayita Deriki bazahara toto bonna ne bampa mention yabo bonna singa I was not working things would not have happened right now. Ojjako obyayi bw'abayimbi kibi kyekirala ky'ofunye mu life eno? Okusomooza kungi ayinza okuwa ssente ate anyway ssente ziba ziyita makubo mangi abayimbi bayaaye kyenyinza okugamba bayaaye nnyo babbi naye ate bw'owangaliramu era bw'okolera era bw'oyagala n'abalala bajje mube nga mukola basically era mulimu abamu ab'empisa embi naye nze so far the guys I've worked with they have appreciated my efforts ate banjokyezaayo yaman. Do you think a promotion eno erimu ssente era ogifunamu otya era biki by'oyinza okugamba nti nfunyemu kino na kino ebizibu? Like promotion erimu ssente bw'obanga oli wa ddala nze nzifunyemuko ku ssente n'erinnya bw'obanga oli wa ddala ate ng'oli loyo nga ati sikyakuwadde okiderivaringa singa nali siderivaringa singa nawe tomanyi yaman. Wanda Boy UG YouTube channel kwe tuli kindly subscribe ate ekintu kino ojja kubanga obaako level kwokiteeka mu mbeera eyo. Atulina promoter Sauda. She's a promoter. Omuyimbi yenna ali eyo osobola okubanga omunoonyaako omukyala wa kabinyo omukyala wa maanyi osobola okumukebera ku social handles ze n'obanga ekintu kino naawe okifuniramu ddala. So promoter Sauda njala tutunula entertainment industry so far this year olowooza oyinza kugirating otya babadde abayi topics zibadde zitambula ku media yonna gye tuwangalira ng'oziraba nti bubblegum music has been given reception ey'amaanyi. What's your take over that nga mu promoting ennyimba zino? Like bubblegum music ayiseewo nnyo cause ye trend eriko ate ebintu abantu right now bye baagala right now omwana ayinza okuba oluyimba oluli serious na lutayitawo bubblegum music n'ayitawo okitegeera era binyumira abantu singa byali tebinyumira abantu singa si hit kati ng'olaba Tom the Alien Skin bakubya ebiyimba bubblegum music era nabo Tom Diagamba that's bubblegum music basically singa bali tebaziyimba singa they are nowhere to be seen. Now bubblegum music is the trend to go kasi tokuba ekiyimba kyo you're good to go. Bapromota mwe muteekayo ennyimba zino lwaki olowooza nye music waffe temukoze kimala okulaba nga afuluma eggwanga nga gwe promota si mwe muvunaanyizibwa okuba nti music waffe mutono ayibweru eggwanga? Nanti ekisooka mukya byonna tulina okufuna connections okuva ebweru n'obanga ogenda producing a good music naye nga tolina connections nga bye baali bagamba Eddie Kenzo tagaba connections. You have to work hard for those big connections. Boy UG YouTube channel kwe tuli please subscribe, liking, sharing ate ekintu kino tube nga tukyongerayo nga tumaliriza promoter Sauda njala osembe ekibuuzo kino omuntu ayinza kufuna atya era kitambula kitasaidizawo? Like ndi located Kisasi Ntinda Kisasi. Omuntu asobola kunfollowingako on all my social media platforms at promoter Sauda. Asobola kukubirako on my number on 070 52 12 348. Yeah man. Kakoneko katini kano lwaki temugaba connections abazirinamu bameka era naffe we twajja mu ndongo tewali yatuwa connections wabula twazeefatira so work hard onoonye connections.